Katonda nga yembezi waffe okusobola okwoleka mu Museveni eri buli muntu yonna mu nsi okumanya kiki ddala kyali. Era eyo ensonga baganda bange lwaki olunaku lwa leero Museveni takyalina kyagamba nsi yonna. No, takyalina kyagamba. Takyasobola kujja n'alimba abantu nti agenda kola kino agenda kola kiri, era bw'abatuukamu ayina kuleeta mboozi za kusosolagana mawanga. N'agamba NUP kibiina ky'Abaganda. Abaffe Abaganda be bembaale. Ndabye wano Comrade Ogutu Muganda. Lubongo ya Muganda. Wayiswa Mufumbiro Muganda. Kakati lwaki mubonaabona n'oyo musajja akaddi omubiri n'obwongo? Njagala emikwano gyange mubere abagumu. Okunyingirizibwa tekwakoma, kukyagenda mu maaso. Olunaku lwa leero ku makya mbadde njogera ne Deputy President Honorable John Baptist Nambeshe n'ategeeza nti olunaku lwa leero nga bukya bawambye bamemba baffe 3 okuva Mbale. Bakyabuzaawo abantu. Naffe kennyini mulabye nti okunyigirizibwa tekunnakoma. Abawagizi baffe batugulira emmotoka. Ne kubanga yali esinga ne ya jjajja okuwakabi. Bagiwambye nga bwe mwalabye ne basaba obutitimbe n'obutitimbe bwa ssente. Oluvannyuma lw'okusasula omusolo ne basaba $330,000 n'omusobyo n'endala. Muzze mumulaba nga badikiteeta bonna bwe bakola. Bagambako nti ne wano baagala tusengulawo. Kati ne gyembera emagere mwana tubaagala kunsengula. Naye okufaanana n'abantu abalala bonna bino tebyakatandika. No, bannakyemalira bonna bwe bati bwe bakola. Naye kyannaku nnyo mawulire gannaku eri Museveni tiffe twajja twetegese okufiirwa buli kimu nga n'obulamu obutadde. Njagala kumaliriza mikwano gyange nga mbawa obubaka obukyasinze okubeera obw'omugaso eri ffenna ffenna. Buli omu ajukize munne nti tebinnaggwa bitandika butandisi. Gamba munno tebinnaggwa bitandika butandisi. Twagenda mu kalulu kano twagala okujjako nakyemalira buli munnayuganda bw'ati wabadde ng'akyagala. Naye ekibuuzo kyali nti kati ono bw'avaako ani gwe tuzzaako? Twagenda mu kalulu bannayuganda ne batulonda. So wadde Museveni gyali yeesudiya wadde ateekateeka okwerayiza yenze pulezidenti wa Uganda omutuufu bannayuganda bwe bagenda okulonda yenze gwe baalonda okuba pulezidenti. Wadde waliwo okulonda okw'ekitalo, wadde nga bwe babadde batugamba nti Kayunga atwangula n'ebitundu 62, ebyo byali luvannyuma lwa kutubba, kubanga twandibadde oba oliawo mu 9. Bwekyo bwe kyali ekyotera, bwekyo bwe kyali buli wamu, twamuwangula buli wamu. Naye mu mbalirira yaffe wadde declaration forms esimu bazibuzaawo, wadde bawamba ba agenti baffe, naye mu mbeera eyo yonna n'ebikolobero bye bakola n'ebbulugu yenna era twabalirira nga tugendedde ne ku zaabwe ez'ekiyaayi ze bakyusizakyusiza ne tubalirira nga Museveni muwangudde n'ebitundu 54 n'obutundutundu 19 era mba muwangudde. Kale nno nziramu n'enkyogera with no fear of contradiction ti Museveni mu bye babba bye babuzaabuza nali muwangudde era newankubadde tetwasobola kubeera sure nti muwangulidde ku 9 oba 8 oba 7. Kati ne mu bye babba bye bakyusakyusa era ne muwangula n'ebitundu 54 n'obutundutundu 19. Kale no Museveni si gwe pulezidenti omutuufu, yenze.
ekyo nga kirimu ekityo ebyo nga biriwo ebityo muyinza okwebuuza kati bannange ate omusajja agenda kwerayiza ndabye bannange bangi nnyo nga balina obweralikibwa ate kati agenda kwerayiza tunakola tutya binaaba tebiwedde mubadde mutya ozini Baraka okumugjako yali teyerayiza Omar el-Bashir gwe bakamamulako yabadde teyerayiza neno Bashir yabadde ewadde na 94.8%. Mwana tu tejaweza emyaka ebiri kale nno njagala obategeeza nti mmwe muli mu office mutandikirewo okwaza emirimu n'okuweereza abantu nga nze bwe mbatunuulidde bwe nti nga bwe tulaba bwe twekenneenya nani anaasambinga wa ffe tegeeza ffe abali eri nasinga kulembera omulimu gwaffe gwe tukeerako gwe tusiibako gwe tusulako gwakupulaninga kujjako nakyemalira ate nga tugenda mu kyemalira twagala tubasange nga muta tewali programu ndala baganda bange ekyo temukirimbagana kujjako nakyemalira ate nga tugenda mujjako obutafaanana nga bulijjo obutafaanana ku kulonda konna okubaddengawo baganda bange njagala mumanye nti Museveni amawanga gonna ageetongodde tewali bamurecognizinga nga president mwalaba ekiwandiiko ne statements ezivudde mu mukago gwa Bulaaya mwalaba ekiwandiiko ne statements ezivudde mu Amerika n'amawanga amalala ate nga agamawanga ge gabadde gayimirizaawo mu Museveni bonna tebamulabawo bonna bamugoba kubanga wakiwaani so ekyo njagala kibazeemu amaanyi mikwano gyange nti bannaffe okwetola ensi yonna balina abantu ba Uganda bayimiridde ne bannayuganda kati omulimu ogusinga guli naffe tuleme kwata bukwasi kibajjo kye tulina naye nekiri kye tulina nakyo tukibakwakuleko obuwanguzi bwaffe tubeere nabo mu bujjuvu tusobole okuweereza abannayuganda n'okubatwala mu Uganda empya njagala obajjukiza nti tebakomye bukomi ensi yonna tekomye bukomi okuvumirira nkola ya Museveni ey'okubba obululu ey'okwezingamya ku bannayuganda no tugenze maaso bassebo ne bannyabo nga tulwana wano n'ebweru bwa Uganda munajjukira nti Amerika gye buvuddeko yayisa sanctions oba yasa envumbo kwabo bonna abeetolodde Museveni abenyigidde mu kutyobola eddembe ly'obuntu n'abo abenyigira mu kubba obululu so tebakoma kugamba bugambi nti turecognizinga Museveni wabula tebasobola na kutambula kugenda mu Amerika nkakasa gye bujja n'amawanga agakolagana n'Amerika ate nga mwana wattu obulamu bwabwe buyimiriddeko ezo ensi tebabajjanjabira wano nga ffe abaana baabwe tebasomera wano ng'abaffe so bwe tubasalako eyo tuba tubasazeeko kyamaanyi nnyo ate nga tukyayongera obasalako tetwakomaawo baganda bange Museveni bano be yadiringa nabo teyamanya nti babuufu ate balina connections okwetoola ensi yonna nakibagambako wano kakyogera nga abasaaga timwayi Museveni tumutwala mu kooti ya nsi yonna International Criminal Court ey'abatemu ey'abassi ey'abo abaze emisango against humanity oba ku bantu era mwayi Museveni ne tusaba ekooti y'ensi yonna emunoonyerezeeko eyise n'ekibaluwa kye bakuntumye nga ne bw'aba agenze Kenya olumulabako okubajjeeko kati nensanyo bategeeza timwatu si Museveni eka naye ne mutabani we Muhoozi Kayine Rugaba nga yakomandinga amagye ga SFC amagye agakulembeddemu mu kuwamba bannayuganda okubatulugunya n'okubatta naye twamutaddeko era essaawa yonna naye kibaluwa kye kibakuntume kikola ki
era naye oba oli awo lunamufuna eyo bajja kukola ki. So ebyo nga bikyali awo basebo ne banyabo, eyo front ndala.